mbadde nawo nabyasi ayi bunaku myogera naye kati nagala okulaba okumusomesa nabyo tele musomesa omulala ekintu kino tekyetaaga muna kirinda bwolaba gamafa basi abala bwe mbabadde ebintu ayagala byetundire ayina ettima lya nazaala we nga bwomwadde ate lwaki atunda nayagala byonna byekola ki tosobola kutambula egombora yonna n'ogitundamu ebintu n'obimala ono omwana yamanya obutawuni obulumi gomborora be basapulayinga obuduuka abaagala okusobola soda akawunga amajaani pafyumu ebinzaali gwe si awe balinde okubazzaamu amaki okubasomesa wega mugende wafunyeyo ati nfunyeyo edduuka lyagala soda kwetu 10 nga seetoka kapiki babitwalayo wa halo onako omuto okutandisa kukola katotono wakulina naleza amaani omutuye zebaga yange kitegeera gamba si ayi olina okuba olina abaana 40 buli kyaba abaana bameka wewala gyezze na ayiri nawodde mulwasese buli kyalo abaana bameka ebyalo 40 be baana bameka ekyo mukitegedde bakigamba gamba aleluya gamba si ayi nina abaana 4 ate tusobola kubatuuka ku olunaku olwo kikutwalira emyezi ng'ebiri 3 buli lunaku funayo ebyalo mmeka otegere ng'ofuna abaana bameka gwefuna ebyalo 12 otegere ng'olina abaana 10 okuba essimu motoka eve wano bajje n'ebintu byonna abaana babasomeze wali ku tenti yeyazika ekanisa oba olujja oba ekereziya oba ku kitewulizi baana bamera okubasomesa ne bakitegeera ono omusomesa waffe aleeta ripooti nsenkwa ebintu bya miliyoni zimeka kubanga ababitwala bakoze eki ababitunda bakoze eki naye bano bagamba wa ebintu byange nga tubalina babitunda nze siriko kitambo kambagana ekisibu kyabakama bange bano bagalamba wa ebintu nga tubalina babitunda sigenda kuwawa mugende ku polisi njagala omuntu ng'alina abaana bagenda kutambuza ebiki mbukukwase obukwasa abaana obajjeko sente oleete sente endala osuubule ebirala ana kisobola abaana bali kyalo tebalina mirimu gwe obitegedde bali gwekyogedde gamba tugenze wandika abaana 40 twatendeka bano abaana ku products zaffe 12 buli mwana alina okutuulira obuntu bumeka musabire ekyalo kyonna kirina ogula obunzaale bumeka mwogere gamba obuoyiro bumeka musabire akawunga kinemeka kyogera 2 amajaani meka kwefuza soda meka pafyumu zimeka bamaze ng'olitegeera kati ekibuuzo tulina products 10 meka ekyo mukitegedde tulina 4 meka tulina eddagala lya pressure eddagala lya alsas sukaali ab'omugongo ekisuunuunu byonna si ekinjogerako njogera ku akawunga kubalya bulunaku oba omuntu mulwadde oba si mulwadde alina okulya akawunga oba omuntu mulwadde oba si mulwadde alina okunaaba alina okusenya amannyo mutegera byenjogerako ze products 10 meka kati products 12 ng'olina abaana 40 ku products zino 12 buli mwana n'akutundako products 2 asooka okukikuba osigere anaategedde ekibuuzo kyange products 10 meka buli mwana n'akutundako products meka tayimuza abaana ameka akyamukudde ijako masiko yogole kyenda mukaaga ddamu yogole ekintu kyo oli yayimirire naye ddamu oyimirire yogere ayogedde meka 960 kino omutwalo obeera si ayi buli lunaku oba otuiza emikebe emeka mugiri
bamukoma nawe kitegede bituufu obadde mutubala bulungi twatuuse ku 40 kati tuli ku number of things tutubaza wabinzaali oba soda oba ki tuli ku products za CI z'abakoze eki zibeera 9 buli product CI ku mulembe guno ogutuliko tukulekerako enusu gamba kati mundawo bulungi enukuleti CI gamba tugikuweera ku mutwalo gw'omukakaaga omwana n'ogimwera ku mutwalo gw'omukanaana ye n'atunda kamukamu ye n'afunako emitwalo 24,000 bw'okwata emitwalo 24,000 n'ojjako omutwalo gw'omukanaana omwana afuna meka n'abagamba ekiraasi n'atera okubatuma abazadde oba nkutuma bbaawe n'oswala biri batumanga abazadde gwe nkutuma ani omwami wo ate omusajja nekutuma omukazi nengamba omutwe tukukola gamba encourage gamba CI tugikuira ku nusu kakaaga omwana n'ogimwera kasanvu CI olyakomeka bya mukono meka kituufu nkadde 10 naawe omwana omutwalo omwana lyakomeka good gamba tutandise products zaffe zino gamba zino CI tukulekerako nusu 10,000 hariho endala ziri ku 2,500 naye gamba naye product 96 times nusu 10 CI buli kake wofunyeko sente meka ofuna sente zo byakwanduka omukono sikumanyi nze ndinasoma siringa mmwe anayogedde njagala wandisa omukono nza kuyogera nga butuufu omweri 10 bagulire musibatoba wa kashi obagulire amasoda abafunye emitwalo emeka buli ddu akawunga bakagula bati bakagula soda eri bamugula ku byalo tubamugula amaduuka gyegala batigaliiyo asudde kamemere kadiko ogenda kasanga nono omusajja womyo bwanga kana akantu ko wandika omukono okulabi flash oba bikizibu manyizi USB gama emitwalo emeka buli lunaku abantu bali oba tubalya kazira okusala banywa oba tubamunywa mukama nayamba aleluya babinywa oba tubabinywa gama CI gamba buli lunaku ofuna emitwalo 9 mumeka naye ng'oli mu kifeeki okutuusa n'abadde envundu yeyangambye ekigambo n'agamba ekizibu tikiri ku mmwe kiri ku nze nnyambako naye n'agamba ogenda kuddira omuntu abadde afuna emitwalo 3 omwezi nga musomesa omusomesa omugambo ng'oyo emitwalo 96 bagikola olunaku ate si yakedde n'agenda asigadde awaka abaana ne bajja n'abasomesa ne bagenda mu field n'amuleeta emitwalo 96 buli lunaku time Saturdays sente meka obadde maze kukibala nkusimye balance nyabo balance wange emitwalo yo obukadde mmeka omuntu ndi mukumusomesa ekintu amanyi mu Uganda tarasobola kufuna milioni emu kudda waggulu ng'ekyo omuntu anakitegedde kati okutuusa onubangamba nagamba kateeba ebyabasiyayisooka obisale obagamba emitwalo 6 ogenda kulaba nga bizinesi eyo bagikola naye gwe olugamba omuntu ngayingiza milioni 28 buli mwezi nisanga omuzibu budde kwani kati naye mikirasi yesembyeyo ngenda kubanga amabariro ekibalo kya mitwalo 86 ogenda kulaba bonna nga bakola bwe batya emitwe Uganda bwebanga terina sente abayindi n'abachina bazinga mu factory bana abagula ebintu ebyo abachina bana bakoze supermarket simukubo lyonna nifuluma ekibuga Kampala ne bagamba baganda baabo babaleetera ebintu ebyo anakitegedde abayindi baludawo ebintu ebatunda bana ababireeta anakimanyiiko ani atuza ku supermarket yaabwe
ojukola bwoti ng'olinga agenda gula apo okole bwoti ogenda kuloga emitwalo 5 obwebiri obw'omutwalo ogenda ezo saawa mukaga zonna basooka ne bazijjako ne bakuŋŋanya endala saawa 10 baddemu ne bazijjako bugenda okuziba nga egutiya bbiri zonna bakoze ki naye nga bazijja mubaki Bannayuganda Uganda naawe omutwe gwe weguliko okizibusi gwange gamaha abagenda kuyinza miliyoni za 2 mmeka biridi oyo n'adamu n'angamba oyeesa obuzibu n'agamba omuntu agenda kuyingiza miliyoni 28 buli lunaku buli mwezi abasajja bali bagenda kukosa omukazi wo abakazi abo bagenda kunoba ningamba kati ebintu mbikole ntya nindowooza omusajja nagenda ndimujja mu bizinga ndimutwala eyo mukyalo ndimutwala ono sigala kumwogera osomba otegedde namujja mukyalo akwata ebyenyanja eyo ku mwalo ng'alina ekanisa erimu abantu nga 8-9 nimusomera binyingamba kisoboka jangu nkutwala bizinesi ogenda kuyinza miliyoni 8-9-10 nimujje nimutwala eri mayuge kanyogereyo nimukolera ekidduuka buli lunaku olwokuna ng'asobola kukola miliyoni 6-7 bweyamala okuzikunganya myezi nga 3-4 n'adduka azimba akanyumba azimba ekanisa akubye ekipande adduse aguze ekimotoka ekikadde mu myezi emeka yagenda okumaliriza nga senta abantu baagayo ebintu ate nasooka nimuwola bya miliyoni 12 tasobola kukomawo nasuubula ebirala akasente kuyakwata aguze emotoka akuyakwata kamukama olwalaza omule musumba kamukama waibanda naye nimukolera nga bikimu bukugamba nimukuŋŋanyiza nivugira mu motoka ninga nimutrainingira baki mu weeks 2 yali akola miliyoni 23 n'atoma n'adduka nagula ekiminibaasa ekinene n'agula biki byonna yagenda kumaliza kati ali ku zero omwezi lwajja bwe yafunanga sente n'alowooza tusagenda gula pooti agenza gula motoka n'ayerabira ngu zino sente ze zirina okusuubula ebintu ate n'ajja kwezize n'atandika ng'edduuka leka agenda awo tunapangisa omwana wange namuleka nansa nimulekera emotoka 24 ebizali mu kusimanyi ningamba tumwogera manyi atandike n'apangisa motoka ezi yapangisa y'omuwala n'apangisa ne TX2 endala n'okulembera yo n'agoberera nga bagenda ku biiki eyo galuga wali babadangamba ebintu ebyo ninjukira obudde bagenze ku biiki kumbe edduuka lukoze eki abaana bakomye okusuubula nga edduuka lukoze eki nga bizinesi naye mutumbeera nga bamutu munabasiiza amafuta ekiro kyebatadde mama kimpe amafuta omuzaayi yeyagampa bibyera nga nkola ebitegerekebwa yagasiiga nga nendamu nimulemerako ningenda ninddayo ningamba olina okunyigiriza bagakola batya nagamba aliwo omuntu baguyita cinnamon wandiika Exodus 30:25 Exodus chapter 30 verse number 25 Exodus chapter 30 verse 25 otandika ku 22 n'agamba haliwo ebikolo by'emiti biri ebi n'agamba n'obigatta ebyo katonda bye yali yawa abaana b'Isirayiri kyekyo Isirayiri yensi esembayo obufunda ate yensi y'omusenyu naye yeyigiriza ensi yonna okulima anakitegete yensi esembayo obufunda naye nga yekola embunda ezitiisa ensi yonna yensi etaliwo basimba ebisimbe bitaba n'agamba kino kyekirongo kyaffe bali batusibira mu komera n'Abayisirayiri bali bazimba airport y'Eboro ya Sudan eyo kati bali balina okuzimba emyalirena ne bazimba emeka kati Sudan batoboda basibe nange ne bansibe ebyange ntuyosanga mu komera kubanga nange nali nyina sente nabali nga balina sente ntubeera ba Luganda ne bampa amagezi gano gonna nagajja mu komera ne bagamba Africa yesingayo obugagga naye gamba ffe twekweka ewaffe netukola products netukola za perfume netuzireeta wammwe wewe otunda omwanyi ofuna akasaala ogula ka perfume akasente ne katusanga eno ne mukagoberera okunaza ebinaabiro byaffe ningamba ye bagamba kati atugenda kuyigiza ebintu tebagamba baafrika otwagala oddeyo mu Uganda obalemisa ebintu bino bamala okubirima tukole eddagala tuddemu tuluguza abanyayuganda tubajje ku sente ningamba kali ne bantwala ne babinsomesa bamala okubinsomesa ne bampa omuddo ninkoma obakuba esimu nakasi sigikwatangako nakasi sigikwatangako sibukoze ne bagamba kano akantu boddire kibaita cinnamon omanyi cinnamon gwa omudarasiini ne bagamba kibaita sweet smelling cane ye rosemary
Katonda yabigamba Musa n'agamba Musa ddira ebirungo bino ne badde kibayita olive oil gamba omuzaituni. Halo ne bagamba ekirungo kyaba kiyita mulo gamba mulo. N'omutema baguta akasiya gamba akasiya. Ebyo bwobikamula n'obyesiiga bw'oto oba n'obinuusaako obwongo obukola mu mutwe gwange nkwata enamba z'amasomo 10 n'osanga omuntu omulala alina diguli akoma ku masomo 3 ery'omukazi we erya maama we ano omulala akola kulyani no girlfriend anakitegede kati ne bampa ebirungo gaba ebirungo obwabise bibyo gaba bibyo ke kantu akabadde muli musegede nimbibajjako kati bwe nabyesiiga bwenti gama bwenti simanyi ebisirani byaffe obuyalaga simanyi n'amagezi ogava simanyi okutegeera kuvaawa nkola ebintu kati ngenda ku adresinga palamenti ey'ekongo enja 8 bandinze abasirikale batusedde ku boda balinze nze kafeero obazalira mu bitooke Bushenyi buli kumakya ninkola bwenti obanga anye basenga oteebyo gamba haliwo abalala abavu omuntu ng'aliko ekisiraani omukisa gujja n'agudduka n'agenze kumusiiga ekimuyama nze nafunadde omukisa olaba nze kateeba nfukamira ne bansabira bameka bali wano nga mpisa kiganda nfukamire akole ki naye ng'amusinga sente luli n'abadde ntwe sente wamusumba bugingo olw'okunazira sente za radio ne TV bwe naamala okumusasula milioni 18 ninfukamira naye nga alina abakozi 15 singa bamemba ba palamenti 15 nina n'emmotoka nga bazikwata ku polisi ninzeerabira okuzijjayo Erikarwa tulina emmotoka yaffe Eric yali agivuga abameka nga manyi bweyogerere wano ekinya ku Kirinya olakimanyi Eric abakkirira motoka nezikira bwe yazikira emabega nemukola ki Eric naye nga talina pamiti kuba abatafuka baludawa bwe bajja okumukwata Eric yafuna motoka n'agireka polisi yagikwata n'agireka kati sibu n'agenda eri kukijjayo naye olaba nfukamira abakole ki gama CI milioni zimeka ennaku z'omwezi 7 ziwandiike gama 7 wandiika ogw'omusanvu ogwokumeka 7 ogwokumeka mwenna si mwenna siteeka mwenna gagawala abo bokka nga gwe bw'ozibiriza amaaso mu kika ky'owamwe taliwo yazimba ennyumba y'amategula bw'ozibiriza mu kika ky'owamwe yageza okugula motoka bwe yagigula motoka yaffe yaleeseera ezikola ki ekyo omuntu obukimanyi nga wakola emirumu 2-3 neegaana wali ofunyeko nze ne bizinesi y'olaba naagitandika n'emitwalo eki naye nze ne muzeeyi Fabianaru muzeeyi oli tubadde mu kukola endagaano y'okugula ekisawo kiri kyonna naye nga bizinesi natandika n'emitwalo eki n'akamyaka jjajja wange yafa ye yakampera bwerora ate yali mukulu jjajja alina okufa yali alina emyaka 12 yafa yakampa ng'akyali mulamu sisikira mumyunze naawe twali eri gama ennaku z'omwezi meka ogwokumeka saawa meka gogenda kutya ngenda kukwaka akakebaako ago amafuta gatwale bekugayiwa onaabe bwoti buli onaalaga oba otunda akajana oba otunda kyoba osimbye rosemary ogenda kukakasa ngu Uganda yesingayo obugaga Exodus 30:20 mwagisomye ebirungo obulaba ebyo mubiraba mufune obudde mugende mubisome abagezigezi abaki olunaku Yesu Kristo yazaalibwa byebirungo bibamutonera olunaku olwo Katonda n'agamba Musa n'agamba ddira ebirungo bino tumanyi omudalasini naye omuyindi bwe yakitegeera nga bw'oddira omudalasini n'okola mishosho oiro rosemary n'ebintu ebirala omuntu n'abyesiiga bw'ati genda ku neeti kugenda ku Google samu rosemary benefits ekisookerako number 1 ezibukula obwongo omuntu okutegera ndikubeera waggulu kisome kati
kati ne babikweka ne bajja owaffe ekyamunga Bushenyi ne batulimisa amajaani. Manya amajaani? Ne bategera amajaani ekirungo kisooka ddagala bwe bamala okugalimagana amalungi gonna bagatwala aweeru. Bino ebisigalidde bye bibaguza bannannyini galima. Ne baddira ensi ne bategeera bw'oddira ekibayita special anointing oil omuntu n'ageesiiga taliddangamu kusiraana n'okubula ssente buli walaga wonna bamwaniriza. Ne baddira ebirungo ne babisuula ne balekamu ekibayita olive oil ne bajuguza ekanisa nga bamaze kuggyamu bino eby'omugaso. Buwandiike genda ku neeti osemu benefits za acacia, benefits za mulo, benefits za sweet cinnamon cane ne rosemary, osemu benefits za cinnamon. Olabe one bw'obyesiga obeera highly favored buli lwolaga wonna bakwaniriza ne bakola obulungi. Abazungu ne babijjawo ne bakola olive oil yokka. Omuzungu yantuuza gamba Kateeba nangamba buli muzungu yenna waali bw'alaba ekinyayuganda ekiganda ekikiga alaba sente ze. Nagamba sente zitubayambisa zibeera zammwe. Ningamba olimba. Nagamba genda ku boda obale emmotoka ezingiza ebintu mu nsi yammwe. Obale emmotoka olunaku lumu lwokka ate otegeere baana ababigula. Nagamba mumala okubugula sente mumulowooza ngu mukoze amaduuka naye 90% zonna zijja eyo waffe. Nagamba tugenda kukulimisa Rosemary Kateeba tukulabe ng'omuntu okolaki. Nagamba twagala okugenda okunganya Abayuganda bamulime tobagamba kye bakolamu. Bwamala omutuleete tukolemu perfume tukolemu eddagala amakerenda bwe tumala ate tugende tubaguze sente zonna tuzibajjeko. Ningamba ogwo mulimu ngusobola. Nagamba tugenda kukola ekyuma ky'amakoloni. Ekyuma kyaki? Nagamba ekyuma ky'amakoloni kimu kyokka kiyingiza akalumbaaka kamu kiwa abantu 10,000 emirimu. Ekyuma kyaki? Nagamba twagala ogenda eri mu mizani obalumise engano ne banjigiriza okukola amakoloni mu kkomera. Oba balina emisango oba nange ina eyaani? Nenga Katonda ayagala kuyambamu. Gamba tuvuddeyo bwe twavaayo 2022 gamba 2022 ne bampita meeting eyasooka yabeera Kansanga mu Capital Pub. Ate baali balungi nga batamiivu nga nze sinywa mwenge nga nalowa. Bali nga batamiivu nga tula mu Capital Pub ne banywa omwenge ne bansomesa ne boogera ninga munywe ne byogera. Kati bw'odda Rosemary ojja mu essential oil yetukola mu Vicks yetukola mu perfume ate ekyoyita lemon balm yetukola eddagala ly'amannyo ne binywa bisa nze nga ndi ku soda wa Coca. Ana manyi mu Capital Pub manyi nencha ntudde tugenda waffe ntugenda bandaga mashini zonna oba birima oba bikola oba bigatta ningama ninkomawo nimbigeza na kifumu. Ana manyi na kifumu bwe nabikola ningira na kifumu ninde olawula abantu nga bana bagamba tuwonye ningenda mukaji ngutuwonye kiyunga tuwonye kusatu ku mukono bagamba ebintu bikola si bakuba amasimu n'essaawa ya leero bali nsanga ku neeti gamba kulukayo ekisembayo bameka osobola kubeera CI ogenda kukwata emitwalo 40 oba oyagala oba toyagala bizinesi ekulemye genda otunde embuzi n'enkoko n'embaata oleete emitwalo ameka nkuwa bizinesi nga buli mwezi oyingiza 28 aziina leero osasula emitwalo 40 ameka ninkuwa ebintu olwala ebya mitwalo 40 ameka bivaamu emitwalo 40 ameka n'obitwala ku kyalo Mukama akuyambe otunda ebya mitwalo eki okomawo olw'omukaaga osange bano otaba oluganda omuntu n'amuguza clear plus amaanyi g'ekisajja gakomeddewo nafunyeyo omwanduuku olw'omukaaga bakubangula oddeyo nkuwa ebintu bya miliyoni zezi Katonda amanyi kyalimba. Ate ne tiimu yaffe ddene ovuga emmotoka zaffe zonna bajje ku kyaki ku kereziya ku muzigiti bakutrayiningira abalimu abo bakutrayiningira abaana abo. Bano balina okusomesa tebakwata sente ya muntu noku basomesa nga gwotunda products naye tobeera mukodongo obawayo ebire bakomyawo kubanga amafuta ga mmotoka ebeeramu amafuta. Omuntu akoledde omulimu naawe omuwawo ekyomuwa obasibire ffene enanansi bajje nazo. Ani abutegedde? Oyo musumba baramu oyo yansabira wali yinira okulaba yansabira
n'abakozesa nga celebrate nga sina katena nga nakava mu bazungu n'abajja kwomeka abiri ningamba abiri tugenda kukola na celebrate za Rosemary naye nga Rosemary ngenda kumujja ngenda kumujja Kenya Katonda nga bwayamba mba ntuuse munkoni ayita munkoni Masaka munkoni sekyo mba nva wonu nalinzikya maze kubajja kusendaga matufunye abana nga basatu balina emitwalo abiri nga ntume Fabiana yeta Rosemary wa mba ngenda kukola bwenta amaaso aliwo enyumba eriwo nga omutu gwa katuusa omuwanvu ng'olusuku lw'amatooke lwona lujjudde Rosemary nina abaddu baali Olivier Talvance nga sagana Rosemary Olivier amulabye ngama sigalawo njagala kufuka driver nasigalawo Olivier omumanyi netuyingira ng'olusuku lwona lujjudde amaki ninkomo ninyingira mu motoka nindayo ningamba muleetaazi abiri ngenda kubavuuna mukwenda celebrate emitwalo 2 ofuna millions zimeka byali bituufu sibituufu oyo musumba kama ningenda netusala ovya ntugenda omukali tubuza Rosemary ati mulemedde emyaka 40 ati nali mpulira ekigo ky'abasista ne bantwala Germany nimbyayo n'akataka ati Rosemary mbadde mukwata ng'amusekula ng'amutwalira omukazi bamuyita Nakasuja kati mbadde musaplayinga nagamba mu kitundu kino Rosemary mwali butonotono ningamba ndimiro yagala meka ati endimiro yange ati mpamu obukadde n'alaba Uganda yonna mba nkola ntuuka wonu mba nakwogera mu lujja lwonu katulebe ali mukujja hati katulebe yarayibasa yayogera Rosemary yaramanyimirira ono yomusibo w'ekkanisa y'Player Palace banumbirizibwemu ono yamujja mu kitanda katulebe n'agamba ze ina olusozi lwona lujjudde Rosemary olusozi omuludde emyezi emeka ati ngenda mu myaka 8 ku mutunda mu mwereso akola ki azibikula obwongo abakazi abalina ebizibu abalina kansa ngamba tugende edasiika eyo ntulinya olusozi lwonna nimusimba bukadde sibamuza Rosemary mbadde mujja Germany mbadde mujja Kenya mujja Congo ninkomawo gamba nindayo kyokera niba Uganda mukola na celebrate enyinyeja Abanyayuganda tobalabula gamba tobalabula omugamba ngula nasere wali ogenda kutuka nga yakedde ku masaya muguze munna gamba bamekosobera mutwalo 20 yagala kubera CI nyagala kasibya kwanika omukono leero olina okuba ozirina zirina kwanga ziri ku mobile money ozirese mu banka ozirekedde nazaalawo omukubira esima sindiki nyira kumugere enyirira abiri tala okuteeza ngenda Kongo nyagala nesere za kupangisa enyonyi nyagala milioni nga kinana za kupangisa enyonyi imiramba nyogeda ameka bagenda kwempya mutwala ameka ogenda nabyo mukulu Douglas mumpurize omuntu abanga alina product yayagala tumuforcing buli muntu ayina emutambulira buli muntu ayina ekintu ekimutambulira mutayinza kama muze nyagala oyiro oba nyagala soda yokka buli muntu ayina ekikola ki buli muntu amwe ekisobola okumutambulira so bwe mumala okuwaayo sente ezo mugenda kuziwa Madamu Susan mugenda kusigala wano babaleetera ebintu byammwe babasomese mugenda kukikola bagenda kuba kwanefane bagenda kubafuna ne kaadi bagenda kuba ne balo eziboogerako n'ebintu byonna ku lisiiti erina okubako enamba yesimu n'erinnya lyegombolola ebitugenda kukoleramu edduuka n'okuzimbiramu ekinyumba ekyo mukitegedde eyo egombolo gyekutte okujjawo tugikugobaku ng'ogenze kubba abantu emisomo eyo yonna tugireetawa gweotula wano mu maaso nogamba nze investor woono omuto nze abaleese notwabalagera kujja mu motoka z'ekitongolezi bajje n'esoda n'obugoye bw'abaana ku kyalo gozimba nogamba nze abaleese abo bano basomesa eddagala nawe okunga abantu bwe bayagalagaga tokunga bala abaana bokka wekunga ekyalo kyonna bano basomesa okutunda eddagala bano basomesa ng'okwata kiggwe ogenda kuteganga ebinjogerawo ngaesente ziri mu kyalo bameka ng'olina 10 gweogenda kuteekayo 10 tebagenda kukuwa bagenda kukuwa risiiti naye tebagenda kukuwa namba yegombolola eyo anakitegete ogenda kusasira emitwalo emeka 10 bakuwa ebintu eva emitwalo 10 ameka biriko amagaba ga mitwalo 10 mukitegete
naye ng'oyagala ofune kapito y'eggombolola eyo oba tonakwalifayinga kitegeeza bw'abaako omulala ajja tugimuwa okujjako emitwalo ameka eyo nebajja omulala nebajja n'emiliyoni 10 tugimuwa aba alina okuziba gwe miliyoni 10 n'obumusuubulwa n'ojjako amagoba ge n'omuwa